music yono mukola just for fun, just because family yobamu n'abayimbi oba oyina nnyo ekyamanyi ky'omwagala n'ekimukozesa ekituufu kiri lwaki okola music ekisookera ddala mikwano gyange abaakitulaba oba n'abayimiridde nange wano nze Irene Kayemba nasoma performing arts Nakozze University. Irene Kayemba nzalibwa mu family erimu abayimbi, for example mama wange yali muyimbi mu church, so nze ng'omuntu it's not like ng'omwami oli bwayogedde nkyagala mpulira nsobola okukikolera nga bwe nkikoze ate ngenda kituukiriza, so sinti kiri kyayogera kati kambuzeeko buli muntu bw'abeera nga mu famire mulimu dokita, buli muntu alina kubeera dokita nabo ne babusoma, so kitegeeza kiva mu kwagala kw'omuntu okukola ekintu ekyakola kyayagala, not because oli yakikoze n'oli yakikoze. So far, I've done music for like 7 years, 5 years. 4 years. Yes. Industry findings, what kind of Bobi wa band? It's okay that the industry yankabi enyuma because ekwo meeting abantu ngaba. Munsi muno ekisinga obukulu byonna social capital. Nti lero bwe mba meetings omukulu oyo kigenda kunyamba nnyo boy bwagenda okuntuusa wanene nnyo asange wendi mutuusa ati wanene, so music talina buzibu basically akabi mulimu bato bange ne bakulu naye mu music kati nze muto nze baby mu music, so balyera to a bigger extent nange nkoze tebino waliwo wosanga ng'ekkubo lyere noli nagenda nga ddugaza liddugaze naye Irene bwazze mu kkubo ly'Abaganda lye bakolawo ayeze n'atukuza butukuzi. Speaking about Kyagulanyi's family, n'abasetamu's family, atugimanyi nga family ekuba music omukambwe raga because twatwanga bayaga badman naye ate bwe taba music bw'oyimba ali diffa okuva mu bwalo bwe bayimba lwaki wasalawo tekige janwene eyokubanga tali ng'owabadde because wabadde betulanga owa badman olaba otandise n'ekigambo ayaaye kivula nange nabba ebingamba bagamba ndi muyaaye naye ng'ekituufu ky'ebigambo omuntu aba alina entegeera ye engeri gy'afulumyamu ekigambo kyabakoze eki kyabafulumiza era n'ogamba nti bayimba ba badman ndowooza buli muntu akola ekyo kyasobola okukola. Bwetulina baba yawe music gwayimba siwewa Mukulu Kyagulanyi abamu gwe bamanyi nga Bobi Wine, bwetulina Mickey Wine music we gwayimba siwewa Xclusive, bwetulina Banjo Mani music gwayimba siwewa Irene Kayemba. Kitegeeza nti buli muntu alina kyasobola okufulumya mu ngeri ye ne mu busobozi bwe. Mpozi kye nali soose okutereezaamu Mukulu Kyagulanyi eseetamu family, buli kintu kyonna nze kye nali suubidde kibeerako n'entandikwa, ate every step starts with one step, so kitegeeza nti Irene ayingidde mu music, baba yawe yayingira, katujja kunoonya kigamba kati tukikubye tutya okuga nti seetamu family tukola ekyo. That time is coming. Ekintu kyonna ekiri related to music to be there. Okay, twali tuludde ebbanga ddene nga tubanja Collabo ya Mayanja family ne bagikola bamaki bagikola leeti ng'omuyage tusuubire okulaba sentamu family nga yegasse wamu n'ekolayo Luyimba bagamba nsonga osona kitegeeza bwe nkugamba leero kye naakola bwe nakifulumiza tekijja kuba surprise. Ebbanga lyamaze Kyagulanyi nga tagenda stage talina kusenyiga bamuganda nga family kibakoseza kiti kitukosa nnyo kubanga nti Bobi Wine balinnya ku stage nayita Irene Kayemba, don't you think abamuwadde level? Mickey Wine Bobi Wine nga yamusosewo n'amwita abatamuwadde level, so kitegeeza as a family. Then another thing, as a family we also miss
message gye yatwalanga bbanga nti yesi mugiwuliriza naye bwe yalinyanga ku stage n'akugamba nti obululu tebutwawula I think kyawulikikanga nnyo okusinga ate bw'omuwuliriza obuwuliriza n'ayimba ku kulwana mu maka n'ayimba ku so I think as a family we miss that because muntu alina okuba ng'alina abantu kye bamuwuliramu. Mayanja olinamuntipi ne producer Beyonce waliwo bwewateeka obubaka ku mukutu gwa Facebook bulaga nti olwo abantu abali bakulungi abasirikale lwatusaba otuyitira embeera eyo embeera eyo ekisookera ddala neebaza katonda nti kyali mulamu era neneebaza katonda nti yansobozesa okukiteekayo because ebiseera ebisinga ekintu nga bwekito bwe kituukawo omuntu atya n'okutya n'atasobola kuteekinga space. What happened? Bajasi, lwaki mbayita bajasi? Kyenkyawula abajasi ku poliisi ne uniform. Nze bwe nsanga omujasi ntegeerera era bwe nkugamba nti omujasi togenda kumbuza yabadde wa poliisi oba onfuna so kitegeeza yali mu uniform ey'amagye ng'atutte emmundu. Unfortunately ekyewuunyisa nyama ebisoba birina. So twebuuza obeera otya n'emmundu ate n'obeera n'ekisoba. Ne tukubira poliisi ne bajja they did what they did tebabasangawo. Omuntu atamanyi waffe oba ewange wembeera waliwo akagendo like waliwo olusuku side ne side so baafubutuka mu sayidi za lusuku bayimiriza emmotoka eyasooka negaana okuyimirira eyokubiri beyimirira ne bababuuza boosi wamwali tubanga ataliyo alazeewa tanakumawo bamugangenda tubatanga ne bagenda ayimini ono naavuga nakola ki nagenda so basically that is bireyo okujjayoko ku bawumani MP oba chairman oba owabakyala tandikire ku message then tugende ne kwekyo ekyokuba message ekisooka bawuliriza ennyimba za Irene Kayemba mulimu oluyimba lwayise better country. We wanna see a better country, the one we believe and trust in. Kitegeeza nali nnyimba ku nsi yange bawuliriza oluyimba nga woman nali nnyimba ku abakyala nga Irene ayisemu ki atuuseewa. How can I inspire other women or mothers that abatudde obutuuzi ne batya nti esobola kola kino because of ABCD. Bw'owuliriza oluyimba lwe bayita musajja ki abaami b'e Nakozze nabo basireeyinga bakola batya basireeyinga ngeberabira n'emirimu nti alina okuza omwana tulabye ba single mothers they are very many not because they are not good wives at home, not because they can't respect their husbands, not because si kye balina okubeera naye because n'abasajja abamu basuddeyo bannagamba azadde omwana n'omusanga azaddemu oli okuzaala abaana it is very fine kubanga ffenna kyetwagala okuzaala naye bw'oba ozadde oteekinga owaayo obuvunaanyizibwa okutuukiriza ekyo lwaki ozadde omwana oyo so ennyimba zange mukwano zirimu ekyo obuuziza ekya politics buli kintu kirina obudde bwakyo era bwe kiba kituuze nga Irene wakuki era mujja kumulaba mbayite mbagamba abange ABCD naye bwe kinaba tekinatuuka nyinza okutakyogerako awo nkamaliza nekino oyimbye ku kyabasajja okusirenga na biki by default oba tekutera nnyo okulaba na musajja oba nabasajja watusinziira ku kyokuyimba because bwe tuba tulaba abawandiisi b'obutabo tulabye maama Naabagereka yakawandise nga asinziira ku ebyo byayiseemu mu bulamu bwe n'ebintu bye yatubuulidde tamanyi gwe okuyimba akayimba ako kyava ku bulamu bwo nti abasajja tobaagalabako oba gwe walina yali asireyinga nnyo oba gw'olina oba gw'ogenda okufuna olaba obuvunaanyizibwa tajja kukuma ensonga ki tonnafuna ekibuuzo kya tabbo nange ndi wa tabbo omanyi abayimbi bwe twayimba ebintu ebiseera ebisinga tetuyimba kituliko tuyimba biki ebihappeninga mu society because tuba bwenze bwe nnyimba abantu nga 10 bampuliriza naye ate omuntu omu asafalinga eyo ayinza obutasobola kuvaayo kola ki kukyogerako so nakiyimba nga nkijje mu lifestyle gye nakulira mu geto Kamwokya ndabye ebintu bingi nnyo oli ne bamuzaalamu oli ne bamurepinga oli ne bakola ki so at the end of the day abaami ne batafaayo kugamba nti muzadde muuna naye mufaako ntya ate basingle mothers bangi bingi so it's life experience gye tuyitangamu Irene Kayemba ne mukyala mufumbo nyina abaana
Okay, so I look at abaana bange balize eki mu music gwe nnyimba. Irene Kayemba oli ku mukutu ebyokya mu Uganda. Ebibuuzo byange biri bibiri.